President live. President live Mukuzika. Dr. Kiyingi. Okay, yakatuka sharing. His Excellency Robert Kyagulanyi atuuse mu kuziika omugenzi Dr. Agry Kiyingi eyafa gye buvuddeko ng'olunaku olwaleero lwe basazeewo okumugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera. His Excellency Robert Kyagulanyi mu kwetaba mu kuziika kuno awaka wano aliwo mu biti ebiwerako, aliwo ng'omwana ow'omu nnyumba, ate mu ngeri endala aliwo ng'omukoddomi w'omugenzi, kubanga omugenzi omukyala gw'abadde alina mukyala wa Mbogo. Tukimanyi bulungi ne His Excellency Kyagulanyi naye musajja wa Kabaka eyeddira Embogo, kitegeeza nti abeera mukoddomi mu maka ago. Ate era aliwo nga pulezidenti w'eggwanga omulonde, kubanga bannayuganda gwe bateekamu obwesige ne bagamba nti gwe olina otutwala mu maaso, Mwami Kaguta Museveni tumukooye. Ono bw'abadde ayogera ku nfa y'omugenzi amutendereza nnyo ng'omusajja omuzira abadde ayagala ennyo eggwanga lye. Agamba nti Dr. Agry Kiyingi wadde ng'afiiridde mu buwaŋŋanguse, kubanga badde yawaŋŋanguka okuva mu ggwanga Uganda olw'ebyo ebyamutuukako nga bamutiisatiisa okwagala okumutta, kubanga yali yeeyamye nti agenda kulwanagana ne Mwami Museveni okulaba ng'akyusa obukulembeze bwe, bannayuganda babeere nga balina emirembe nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Ekyo kyamuleetera obuzibu, ne bamanya nti ayagala kutandika kuyeekera Mwami Museveni olw'okuba nti yali musajja mugezigezi nnyo. Bw'atyo yasobola okuwaŋŋanguka mu ggwanga Uganda n'agamba nti okusinga okufa mu budde obwo kagenda alwanira ebweru w'eggwanga Uganda, era ng'omulimu abadde agukoze n'obuvunaanyizibwa, weewaawo nga tatuuse ku mission gye yali ayagala, naye waakiri abadde alemeddeko ng'alwana ng'akulaga nti yayagala nkyukakyuka, akooye enfuga ya Mwami Museveni ey'obwannakyemalira. Kyagulanyi agamba nti weewaawo nga Dr. Agry Kiyingi ye yawaŋŋanguka kyali kikolwa kituufu kubanga yagenda okutaasa obulamu, naye yagamba nti tagenda kuwaŋŋanguka, ye mwetegefu okulwana ng'alwanira mu ggwanga lye, kubanga akimanyi bulungi nti talina musango gw'azzizza. Okwogera nti njala kujjako Yoweri Kaguta Museveni ku buyinza, tagenda mujjako na kifuba nti agenda kuleeta mmundu, wabula agamba nti alina okumujjako mu mateeka. Agamba bwe kuba kumutta, ye mwetegefu afiire mu ggwanga lye erya Uganda, naye nga tagenda kuwaŋŋanguka agende ebweru w'eggwanga nti atandike kulwanira eyo. Kyagulanyi yeebazizza nnyo bamaama be, era nga be bamaama ba Dr. Agry Kiyingi okubeera abavumu n'okubeera nga basobola okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi, kubanga abantu abasinga obungi abakuzeemu myaka babiraba nti tebigenda bulungi mu ggwanga, naye bambi batya okubyogerako olw'okutiisibwatiisibwa okugenda mu maaso mu ggwanga Uganda, nti bw'oyogerako ku byobufuzi bakutiisatiisa nga baagala okukumiza omusu, naye bo bamaama tebatiiriridde ensi yaabwe, nti waakiri babyogerako ne balaga ekifaananyi ekigenda mu maaso mu ggwanga nti si kye kituufu, eggwanga gye lirina okukulemberwamu. Nyine musabira Mukama amuwe omwoyo ogw'amagezi asobole okutukulembera obulungi. Buli omu nkola ki? Naye ono mutabani wange kati bwe mugamba nti tetumuweeko, kazina nagamba nti busibye mutanno bamaama bange tuli banyina maama waffe bwe tetumuweeko tetumuweeko kazindaalo tibuuzaako ku bamaama, kubanga n'okutambula okuva wali ekasanga okutuuka wano abayise maggwa. Kaakati mutabani wange jangu ababuuzeeko nze neyongere maaso. Nze kuzaala neyanza nnyo maama, neyanzeege
Oluganda mukama mulungi ekiseera kyonna Katonda musonyiwe protocol sigenda gimala yonna olw'amaama okumpita era njagala kwesaamu dakika butono maama Namwandu era Deputy Kagwe yawumula manyinaze Nakayira Namwandu wamu nabona ab'enju y'omugenzi muganda wange Silva Kyagulanyi ab'ebitiibwa bonna okuva e Mengo musonyiwe njogera njagala njagala kwesa dakika ntono nnyo zino banayinze Kyagulanyi Ssentamu ate maama mpadde amaanyi okubutatya kwogera ku byabufuzi kuba olwegamba abantu nti nze pulezidenti wa Uganda omulonde naye ate wano siriwo mweyokowe wano ndi waka wano ndi mwana ndiwo biti bibiri okusooka ndi mwana kuba nze ndi mutabani wa Mangalita Nalunkuuma mwala wa Mulodoka Kiyingi eyabaseresa abali mwana wa Baliga ate muko eddala ndi muko kubanga nze ndi wa Mbogo era abatudde eno tuli bako maka gano efe Bakayiira efe Bakyagulanyi efe Banyanzi efe bali banayensanyuse nnyo naye mu dakiika emu yokka maama oyogedde ku bukulembeze bingi byesobola okwogera ku dokita ono bingi nnyo saawa zino twandibadde twogera ku bitone byabadde nabyo ebyenjawulo okuba nti tulina abakadiologist oba abasawo ba mitima bangi mu Africa si mu Uganda mukasi mu East Africa naye mu Africa abali kuusa ya Dr. Kiyingi naye ng'eggwanga tetumufunyeemu kuba ebbanga lyonnalina alimaze obuwaŋŋanguse Dr. Kiyingi zetwayogeranga naye era tubaddenga twogera okubira ddala ku bizibu bye yafuna newankubadde omanyi bagamba nti paka ng'empologoma eyize okuwandiika naye buli lugero olunaavanga mu ttale lujja kuwananga muyizi so paka nga tulina media paka nga tulina amaloboozi agoogera naye buli kinaatwogerangako kijja kuba kiffe mujjukira baganda bange mwenna nga bwe bawayiriza Dr. Kiyingi ze kiyita kwayiriza yali yatemula mukyala we kyanaku nti yafuna mukisa kwogera nammwe mwenna naye yogerako naffe abalina amaloboozi naye nga si yasooka yekka bangi nnyo ze we nasavaivinga mu Arua Dr. Kiza Besigye balina omusiba era baali bapulanize n'abantu abalina okwokya ennyumba ye bagambe nti Besigye yakoze olukwe olwa Ssekyagulanyi muze mulabe ettimu lingi erigenze mu maaso taata waffe omugenzi Andrew Mutakome Kayiira yatemulwa abasajja ba Museveni bwe basala wano nga bamusayisa ejjambiya ya ffene ffe abamu abasoma ebitabo era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo abantu abazze bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo byenjogera bangi mukyubyogera temufayoze kanjogera ababazze batemula abantu baffe okubira ddala mu gyensanvu yali Museveni ne banne era mujjukira baali baziika Adoniya Berondwa ebushenyi Otafiire yavaayo nakkiriza nti ye katukyali bayeekera omanyi katawo nga bali confident bamanyi tebalyayinza panik yagamba nti bayambalanga uniform z'obote ne bagenda ne batemula abantu naddala wano mu Buganda sobole okunyiga tubajoyininga bajjanga ne basala abantu bano era ne tunyiga ne tubajoyininga ne tubanyisa obote babiddeeyo luvannyuma olwaleero ennaku tonotono ezivuddeyo Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okubuzimba institute bagineeminge erinnya lya Idi Amin naye mwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed bwe munamala okukisoma mujja kusoma Museveni nyine nga wandika mukono gwe nga ayogera ku nnamba UUQ ey'emmotoka eyo Volkswagen emmotoka eyo eyasangibwa mu quarters embaali abo abayeekera be bayitanga bateragisa ebiseera ebyo gye baali beekweseemu abangi babata ne bakwata babateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo gaali boogera ne Museveni anyumya olutabaalo olwo nga baze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 73 Uganda Police yagirikodinga nti emmotoka eyawamba
Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka emmotoka eyo era mbasaba mwabanoonyereza namwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Kusendu Mumba Amini n'abalala amazima ago gagende nga gavaayo ne bwe tubali babaseffe twagala tuggula obwongo bw'abantu abalala amazima gagende nga gavaayo bwe mujjayo amazima ago engeri yokayoka gye tugenda okutaasa eggwanga kuba Mukama yagala nnyo amazima lwaki bino ebigambo bibagamba bannange bino ebigambo mbibagamba musobole okumanya amazima nze njogera wano nyinza okukera enkyagala nze bantuza kubanza omu ku bantu abaagaana okuwaŋŋanguka Dr. Kiyingi yawaŋŋanguka kuba singa abadde ali wano obaoliawo singa yafa naye olunaku lwaleero twogera bino ebintu kuba tubyogera tulina obyogera tumanyi biri dangerous muze mulaba baganda baffe namwe bakitaffe mu Katonda muze mulaba nti buli muntu ayogera amazima ava mu ngeri etategerekeka fe abakatuliki twafirwa kitaffe Dr. Cyprian Kisolwanga paka kati tujemuze kwaje yafamu ne baganda babakanye bafa balala babo Sheikh Muzata ba Anas Kanisa n'abalala bonna tubogerako kuba kati tuwerekera omukulembeze omulala Dr. Kiyingi yavaayo mu lwatu n'agamba agenda kulwanyisa enfuga embi olwebyo byali bimutuuseko n'ebyali bigenda maaso okutuusa kwabana kyanaku teyasobola bituukako njagala kwagulu nga njogera nammwe naddala mu abantu baawano mu Buganda mukozesebwa nnyo okulwanyisa abantu abagezako balwanyisa era bangi ku bo be bakozesebwa n'okunyagula ono Dr. Kiyingi baba munyimba katujeko sente ez'okugula emmundu tulwanyise nakyemalira twasalawo okufeesinga nakyemalira mu mateeka tubola bandi wano Uganda baba bansibira wano naye bansibira waka kuba tebalina nsonga yonna eyinza kuziba kuba siina musango byenjogerako bituufu tebimenya mateeka so mama engeri gy'opadde omukisa ogwonsonyi wange ogende nnyo naye kave waggulu ng'ambasaba mugende mu maaso nga muwakala eggwanga mubeere b'amazima mwogere ebituufu mugoberere ekituufu bino tubyogera kuba Dokita yandyagadde nnyo tubyogere katakasobola byogera kano kemaze niragenda nime mu maaso n'okulanya eggwanga lyange namwenna abali wano batulidirira nyanjawulo oba tulimuwagire nyanjawulo mwagale ensinga mwe temwenayo nsi ndala ate ekituufu kibeere ekituufu kuba abatufuga batemu abatufuga babbi tulina okulwana tulabe nga tubaddako Emirundi gumu, emirundi ebiri, emirundi esatu, emirundi ena, emirundi etaano, emirundi mukaaga, emirundi musanvu, okukka wansi wano. Yeetoolole wano wonna waliko okubeera wakati konna. Mpita amaanyi n'omuliro ebiva mu ggulu. Omulundi gumu, emirundi ebiri, emirundi esatu, emirundi ena, emirundi etaano, emirundi mukaaga, emirundi musanvu. Amanya akaba mu ggulu gakke wano wonna tewagenda kubeerawo kabi konna nze maze okukoowoola Mukama amaanyi go gabuutikire wano wonna ekitiibwa tukigire Mukama twakaagiza mikwano gyaffe nti okubanjulira abagenyi be tuba tulinabo kya nsonga si bwe guli bannaffe wanje nabategeezezza nti mukadde waffe Reverend Mumafosi tolwalira yatwenyuzeko engalo n'enzuuli yatuziddeko emisana nembanjulira nti mukadde waffe Bishop Samuel Baraka the second tulina engalo era n'enzuulira nabizize nembategeeza nti Venerable Danstan Kiwanuka Mazinga naye tulina engalo n'enzuulira nembategeeza nti Ramse Kitoleko William naye abadde omukufa engalo era tezibaayo ate ne Lulwana w'Olusimbe Erisa naze engalo kanziwulire ababuulizi bonna ne mubakubira mu ngalo kwaya yonna ne mugiriko obulayizi nga kubeetuyambye nnyo
ate namwe n'abantu ba Katonda betukunganye namwe ne mwekubirako mu ngalo. Temweyagala, temwekubiddeko mu ngalo. Namwe mwelinako ennugu mugaba mukyala. Kale mu kaseera kano bwe nayogedde ku b'embogo nayogedde ku Silver Kyagulanyi. Si muyimbi saamubalaze abamuubireko Sylvester wulira abantu. Tukungubagira Dr. Agry Kiyingi. Si bwe kiri engalo z'obulamu Dr. nazo kanziwulira. Kati era mmanyi waliyo abali abatandise okubongeesa tiga tannayogera. Oza mpira mwagalo biyite magu. Kambalage mukadde waffe Kagu. Dokita Fiona Kalinda kabawulireko. Mbalage ow'ekitiibwa Nelson Mugenyi naye abawulireko. Eyo makasa abasajja musaza ya Stanavia. Abange mbalage ow'ekitiibwa Minisita Joseph Uchi aliwo ku lwakatikkiro wa Buganda bawulireko. Abamasaza baliwo bangi ija kubabalaga si bwe guli. Kale embogo eno erimu abantu ab'enjawulo era mu bantu ab'enjawulo abali mu mbogo mwe muli namwandu. Si wa mbogo namwandu, si wa mbogo. Mukwano gwaffe omwami Balamu tusanyusa okulaba atudde sayinyawo kabawulireko. Anti ndi ku mbogo. Embogo eno erimu mukwano gwammwe, mukwano gw'abangi nga ye President wa Nationality Platform. So President Kyagulanyi Ssentamu wubira ku bantu. Sebo nze nkwanjudde ng'ow'embogo era oli mwannyina wa Nakayiira. Si bwe guli onyonku mukkirize twakanyiza tugenda kuwumbawumba ne mwannyinaffe bagambye nti wano besibatulira ku kitundu nga maze okwanjula President Kyagulanyi Ssentamu bakoze ensobi. Kanyanjoko naye bose tutoleko wotudde wubira ku bantu. Yambire ne Dr. Eva Alemo naye awubire ku bantu. Bawonemu MPs abatambudde ne President bangi nabo tugenda bakubonako mukadde katono nnyo okuva kakalo. Mukkirize nsabe senior citizen ate nga isenkulu w'amaka kubanga emukulu waffe dda mu bigambo ebiwumbewumbe olw'embeera y'enjala kuba naye era agiraba. Spokesperson wayiswa mufumbiro towubidde ku bantu oyo wayiswa mufumbiro musaada musoka yenda kasabe mukyalo lwekyo oje ate owumbewumbe obakowo oba family. Bwe tumaliriza tugenda mu televiiri bakadde baffe ku luuyi luli batusobaka bwangu. Saba okwaniriza Honorable Tunde Sempeebwa Kiyimba former mayor Kasanga Town Council sebo tusanyusa okula mupireko mu ngalo. Babadde mbu baludde okulaba bawumbireko omulundi ogwokubiri. Mukolo si gwali akufuzibula twaze kukungubagira Dr. Kiyingi.
Mama Rachel, onange jangu ombe mu sekendi entono ennyo ate tugende mu mwaka